Wesibe Obuterevo kyali nange Moses Wamala program Wesibe mwetukubira touch mu nsonga ezenjawulo eziba zikola amawulire okuva okusinga ddala ku ggwanga Uganda saako n'ensi yonna. Of course kyewalula program eno ku ndala zonna nti tukuba touch mu nsonga ez'ebyobukulembeze saako n'ezo shaping the political scene or scenes of different countries asitaziba nga ziri z'amaanyi nnyo nga bwolaba ya COVID-19 coronavirus. Of course ekirwadde kino nga bwolaba MERS, SARS, Marburg n'ebirwadde ebirala byonna ebizze bigoya ensi ku scale okutandika ku ya wansi at the end ne birangirwa nti the pandemic oba bisusse ogw'omulamuzi. Kakati awo nno wetwagaidde oyongera okutegeera ku bintu bino okusinga ddala coronavirus. Nine Richardson Queenslands we muyita okusingira ddala tulina ebyaffe eriro byatajja kwogerako. I've restricted him kusigala ku byabulamu like no politics today Richard. Dr. Mulamba professional by the way, so gwe njagala ayongera tukubira touch mu nsonga zino ne mu Uganda otegeere ogwanidde okutya ye oba nedda kyasoso tutegeeza whether oba embeera y'obudde lwaki kiri eri kiwalayo ku smart screen tibitambula nnyo ku speed eyayiri n'owulira nti mu Italy oba Italy death toll oba abantu 10 plus bebakasibwa nti bakafa 5,000 over cases. China nga cases ziri 8,000 why nakugamba weather bembera y'obudde saako ne temperatures nti eri waabwe ekirwadde kinene okusinziira ku bannasansi byakisomyeko nti kiragenda nti ziri under low temperature not so temperature ezawansi ate nga wejjayo no mawanga aga Africa omusana gye gwaka kumpi okwemala mu ggulu ojja kwesanga kyobola cases ezaffe zikyaliko ntono era tewewunya okulaba nga ku semazinga wa Africa ng'eggwanga Uganda ne Burundi mukwaga gasigadde God willing. Richard, obadde okyamenya ensonga zibadde ssatu temperature, ensonga ya weather, saako ne immune system y'omuntu. Kyekireeta zimu ku factors ezireetera ekirwadde kinene either okutambula amangu oba okutambula wansi. Yes, naye ate kuba omuntu ayinza okuwulira nti immune system oba temperatures teziri waggulu mu Uganda n'agamba tuli bulungi ne batafaayo mbadde nsaba bannayuganda ekirwadde kuba ebiseera ebisinga actually mulimu ebirwadde nga ffe abasawo bye tuyita ebyobugayaavu kiringa oli bw'owulira nti alwadde diarrhea mulimu ebirwadde ebyowulira nti bya bugayaavu oli okuwulira nti alwadde ekirwadde obutanaaba mu ngalo kiba kya bugayaavu nnyo so mbadde nsaba bannayuganda tweyongere okunaaba mu ngalo ne sabbuuni bw'oba tolina sabbuuni at least making sure nti onaabye okumala ng'eddakiika 5 ng'oli mu kunaabisa mazzi either agabuguma oba tosobola gafuna kozesa amazzi gokka naye tunaabe mu ngalo. Dr. ngenda tuukawo abantu bategeeze the best way oba engeri entuufu ey'okunaaba engalo. Yes, obadde okyayogerako ku bimu ku zi factors ziri essatu eriyo factors endala ezireeta ekirwadde kino okutambulira ku speed oba ne ku mpola both sides. Factors ezisinga ziri ku temperatures then ne body system of course then of course ojja kudda ne ku mbeera y'omuntu immunity y'omuntu byeziringa factors ezisinga ez'amaanyi kyedwadde ezisinga oyinza okwesanga kuba ebiseera ebisinga viruses eziseera teziwona actually otulinanga hepatitis B virus, HIV virus, twalinamu influenza virus, mulimu viruses ezimu teziwona naye mulimu ezijja nga ziwona lwa immunity sigamba nti baba bafunye eddagala. Nezo cases zonna zembadde mpulira zobadde ogamba nti either they may be in certain stages obanga ba recoverings baba tebawonye ebiseera ebisinga naye immunity ebegezezaako okulwanyisa batulaga nti recovered. Baba tebali fully recovered in most cases because recovery we probably count omuntu nti recoverings maybe after like 6 months ne baddamu ne bakola retesting awinza ogamba recovery kyali kituuza just abayinza okuba maybe nga ali mu recovery stage naye nga tawonye mu acute very good. Kiringa bwolaba HIV bwogenda ku ddwaliro okebera viral ne okugamba nti alina maybe 0 oba erina ni detectable tekitegeeza nti talina HIV kabeeramu naye nga tekalabika musaayi so nakyo bwe kiri. Tugende ku measures eziteekeddwawo okusinga ddala mu mawanga ga Africa kanze wane ewaffe sijja kwesibanya ku zaabali kunaaba mu ngalo obuteegwa mu kifuba okwehaginga okwenywegera okwekuba zino peke ez'okumatama n'ebintu ebyenjawulo. These measures should we just be 100% safe that kituufu bwe mba sikoze bino ekirwadde sijja kukifuna era zezigwanidde okubeera ziteekebwawo. Measures zo zezigwanidde era zezisaana naye ate ezo zandibadde nga daily practices kuba omuntu okuva ewaka kikukakatako okuva ewaka ng'onaabye mu ngalo
tibwoba otuse ku mulimu wake ekintu ky'okutteko oba olina okuba ng'onabye mu ngalo. Hygiene, personal hygiene y'omuntu ky'ekintu ekisooka. So endwadde ezisinga ezisaasaanira maybe kambuyite bukyafu oba tosobola kunaaba mu ngalo. Naye ate nga ffe abantu tulina kye tulina oba nziyite precautions ze tulina okwegendereza. Ky'omuntu okumukwata mu ngalo ne bw'ayankubadde si coronavirus, waliwo ebirwadde bingi toyinza kumanya gy'abadde ava, toyinza kumanya biki byakuttemu. Ky'okumala gakwata omuntu mu ngalo singa cultures ezimu yes zikikola naye singa tukikola nga kiri limited ne tumanya nti how do I trust this person, omuntu ono mwesiga ntya, how and when do I maybe okumukwata mu ngalo muhaginga tomanyi gye yasuze ebiseera ebisinga. So factors ezimu ze batuwadde naddala measures, yes they are good and 100% they can help us for the meantime to protect the virus. Si virus yo actually nja kusaba singa amanyi bannayuganda ge tutadde mu kulwanyisa coronavirus tugateeka ku ndwadde nga TB, tugateeka ku ndwadde nga hepatitis B, tugateeka ku ndwadde nga zonna ezisaasaana maybe eziri communicable eziyinza okuva from one person to another, kijja kuba kikola bulungi nnyo ffe ng'abasawo okusinga amanyi ogateeka ku kirwadde kimu. Yes, sijja gamba nti tekiri severe mu mawanga nga maybe China ne Italy kiri so severe ne cases ziwana ezaffe tulina cases nyingi ezisinga eza TB naye tetukitaddeeko nnyo maanyi. Singa sensitization health minister gye yatadde ku coronavirus tugikwata ne kiteeka ku TB ne ku ndwadde endala ezisaasaanyizibwa maybe nga airborne diseases. Uganda tujja kuba wala nnyo mu bintu by'obulamu health wise. Then tugende ku statistics zetuze tusoma ezenjawulo. World Health Organization ezeraga nti yes okunaaba mu ngalo kye kimu akalombolombo akayinza okubeera nga bakadibizibwa mu kusamazinga wa Africa. Mu Uganda statistics ziraga nti tetwettanira nnyo kunaaba mu ngalo. Omuntu ayinza okulowooza nti okukwata ku sabbuuni n'amala kiyinza okubeera nga anaabi. Betwatwogera washing your hands thoroughly oba okweyongera ddala okukikola ekintu ekyo mu butuufu bwakyo. Statistics World Health Organization eragira ddala nti tetuli good at that. Ekintu kino tetugamba nti yinza okuba yes we advising people to kubeera nga banaaba engalo naye nga ne sensitization oba education ebaddewo mu butebe balina okunaaba engalo naye ng'ebadde temala oyogera ku ekyo kyogerako ki doctor, the education about washing our hands. I think the sensitization ne message about washing hands nja kizaayo ku system ya governance. Kuba otunulira offices ezisinga botambula wano maybe kanchiteke ku offices za government, maybe tuka ku Ministry of Health otuke ku Gender otuke ku Justice otuke ku Parliament, hand washing facilities ku office nga 10 oyinza okusanga ko just one. So kitandikira ddala kuba Parliament, maybe ku Parliament bayizo kuba bali some kuba offices zabe ziri so maybe executive nebo tambula office ne ku local government ku district bono tuke ku district otambule district nga 10 ojja kusanga only 5 or even 9 abaina hand washing facilities. So ekintu kyokunaaba mu ngalo botulina statistics za 2007 2006 ne 2008 bakulaga nti ku bantu 10 only one person yanaaba mu ngalo ekintu recommended. Kuba bwe tugamba okunaaba mu ngalo wamu just atuka ku katapu n'assaamu amazzi n'agamba kuba thorough hand washing bakugamba ekinyonyo n'okutwala eddakiika wakati w'eddakiika 5 ku dakiika 10. Dokita nga nkola kiki ekyo kyonna eddakiika 5 mulimu njaziyita bacterias ezimu nga okunaaba mu actually we recommend ng'okozesa amazzi agabugumu oba amazzi agookya. Kati nga coronavirus of course sijja gamba nti that one is flexible oba kisoboka kuba mulimu offices ojjotuuka nga temuli mazzi, but thorough hand washing tuba tulina okumala ekitini nnyo okuva wakati w'eddakiika 5 mpaka ku dakiika 10 ng'onaaba mu ngalo. In case bw'oba maybe oyina ebintu by'okutemu ebikyafu, maybe oyina ebintu by'obadde okola ebikyafu mu ngalo, that is thorough hand washing. Naye bw'otunulira mu Uganda abakikola bantu batini nnyo. N'aba office n'ababaka baffe bennyini abakulembeze batini abakugamba nti asobola okumala eddakiika 5 ng'ali mu kunaaba mu ngalo. So omuze gw'okunaaba mu ngalo tulinga abaagudibya. So twali twesulidde nnyo obwannagamba. Yes. Sensitization gye tutadde ku coronavirus singa tugiteeka ku amaanyi gonna singa tugakwata ne tugateeka ku ndwadde endala tujja kuba tukoze bulungi nnyo system y'eggwanga health wise. Okutunulirako ku nsonga ya speaker ndowooza ogiwulidde nga tutandika Gone the show nga tutegeeza nti of course omusoga yavuddeyo n'akola ki yeesize kyempise
marketing tools. Speaker Kadaga, I salute you. Zinakalaba, omuchalo yenga akozesa okumarketinga of course busogo bane obakali ne Uganda wakati kino church moving globally on the social media, it's everywhere. Abazungu noza bagenda kuberanga bachi batakuzo omutwe. I salute you right on. But today now on the basis ekintu kineno ekya speaker kyayogeddeko nita okumanya nti kyayogeddeko kye kituufu kyamanyi kyetumanyi oba kyetutategeera. Ekintu kya speaker nyinza obutamu-blaminga kuba sinaba kufuna actually clarified kuba kati mu bintu by'ekisawo tulina bye tuyita medical. Sinaba kufuna information eva ewa minister oba mukama wange minister owa health okugamba nti ekintu kyayogedde oba bakiteesezaako kyekyo, naye mu mitendera gy'eddagala oba kye tuyita pharmaceutical procedures bwe wawawo eddagala lyonna erigenda okukolebwa oba erikolebwa lirina emitendera gye liyitamu nga ne World Health Organization eyinamu omukono. Laboratories za World Health Organization mu Geneva ziba ziyinamu omukono, zikuwa kye tuyita certificate of competence. Eddagala lino ne bwe liba lyakutandika kugezesebwa emyezi 6 egisooka gye baweereza samples titumuwadde nga bw'olaba abasawo nti tukuwadde certificate genda ogira okola maybe okumala omwaka gumu, bw'onoomaliza tukuwe ebbaluwa ekukkiriza okuba omusawo bye tuyitamu n'eddagala n'okukola eddagala bye basookamu. So bw'aba agamba nti ligenda tandika maybe next week sinafuna clarification eddagala lyabadde ayogerako, naye nsuubira nga nze omuntu medically either bamu misguidinze nga yabadde ategeeza sanitizers oba disinfectants nga zeyayise treatment, kuba treatment ya virus bw'otunira n'ensi nga America n'oyo Omumerika yennyini sinamukolako enough research emala ensi mwava be balina cases nyingi. Osooka ne weebuuza yes sijja gamba nti oba njamu blaming oba okukola ki, naye lwaki tebasoose eri already abantu gye bafudde? Lwaki bagamba nti samples tuzisookeza wano medically? Lwaki osookera wano wotanafuna death rate yonna? Lwaki eri already wali abantu bangi abafudde? Lwaki tetusookera eri ne tulaba nti bano already balwadde bawonye ate ne tusookera wano yes tetunafuna wadde case? Lwaki tugamba nti tusookera ate Uganda? Ekyo kyo kikyalimu okwebuuza. Naye kimanyi ayinza okuba yabadde ategeeza sanitizers. But as per now, is there any vaccine oba waliwo ekintu kyonna ekiraga nti there is hope okulaba ng'ekirwadde kyo kinyima ku nfeete? Hope is there. Ng'ebirwadde byonna ebijja ebiri pandemic, of course teri kirwadde kiyinza kumala mwaka nga tebannakifunira vaccine. Science yajja, technology yajja. By probably in the next 6 or 9 months bajja kuba bafunye either vaccine ngeri ku trial oba any medication ngeri ku trial ngekolanga vaccine for the meantime. Naye for now ekyamanyi kye tuyinza okukola personal hygiene, kunaaba mu ngalo, avoiding naddala okwekwata mu face, actually tukiyita T-zone okuva ku maaso n'eno ey'okunyindo. Avoid touching that area for the whole day or night. Like Dr. Abatashitegedde kibaddiremu. Let's avoid touching the T-zone. Abasawo tukiyita T-zone. Okuva wano ku nnyindo mpaka ku mumwa. Then n'okudda wano eno ey'oku maaso eyitibwa T-zone. Avoid touching that area. Kuba bw'otunulira ekirwadde kino kisaasaanira mu kye tuyita glands oba nziyite glands oba fluids. Bw'okwata ku maaso mulimu engeri ya fluids, bw'okwata ku mumwa mulimu engeri ya fluids, bw'okwata mu nnyindo mulimu engeri ya fluids oba liquid. So bw'oba ofunye contact yonna ne fluids ate n'ozizza mu nnyindo oba mu kamwa oba mu maaso kiba kigenda kukwata. So olunaku lwonna just avoid touching your eyes, your nose, your mouth. Ng'engalo teziri clean. Ne bwe ziba ziri clean, let's avoid touching those areas for the meantime. Nga bwe bakyanoonya kye bayinza oba vaccination yonna eriwo to avoiding okukwata ku T-zone nga bwe njiyise. Very good. Okuwunzika ekintu kya Right Honorable Speaker Rebecca alitwala Kadaga, of course San Diego zezimu kwezo laboratories mu ggwanga kiri mu ggwanga lya United States of America bebamuko abagezaako abanascience basula tebebase mu ggwanga eya China n'amawanga amalala banascience bali ku kigezo okulaba nga bafunira ekyokuddamu ekirwadde kino ekikyagenda mu maaso okubeera nga kigoya bangi ku sengendo nsi ekya speaker nizo kigaa nti yes it's another marketing tool nze njitutte nti mutegedde bwentyo kunze nti ayinza okuba akozesezza ekintu naffe Uganda at least tunafuna case naye ekijjo tumanyisa nti at least
basooka okuzuula vaccine in quotes, but well, if there was a misguidance ja kubeera nga tukitegeera. Tugenda ku nsonga endala ebyuma. Bannayuganda balina babadde nnyo ku mikutu abeebuuza nti ebyuma bino ebikebera mu ggwanga Uganda, I don't know abamu baba bakijja out of simanyi jasijja genda nnyo mu bya politics ebiri partisan. Ebyuma bye tulina bye byennyini Dr. ebituufu nti tugambe nti essaawa eno tetulina keesi yonna neffe bye tulina byavuddewa era bye ebituufu. Ebyuma bye tulina bye ebituufu. Abakebera njagamba bye batuufu kuba saagala kwawaaza ate eggwanga. Minisita tusooke tubirivingire kuba bwe tugenda mu bintu by'obulamu ebiseera ebisinga sitera kuteeka mu politics. Minisita bw'aba yagambye tetunafuna case, let's believe in our minister kuba mwesiga mukyala mukugu, she is a very very trained lady and a specialist. Bw'aba yatugambye tetunafuna case, ebyuma byo byebyo bw'otunulira ebiri ku Entebbe airport, ebiri ku border e Marama, ebiri ku border zonna ezisinga, byuma biri ku njagamba biri ku mutindira gwa waggulu nnyo. So as per now oyinza okuba n'ebyuma naye personnels nakyo kiba nenga bitulina bikebera ka virus kano wa virus eno byetulina bikebera virus okusinzira ku minister oba okusinzira ku ministry kuba saagala kuwakanya ministry kye yatugambye byetulina bikebera virus eya corona nga bwe batugambye as per now tetunafuna case yonna nga Uganda. Those actually tusigadde ensinga bbiri zokka ne Burundi abatanafuna case. So tujja gamba maybe we give credit for the first time to the minister, ne government maybe in the most cases kuba tujja gamba bagezezzaako newankubadde it's a personal responsibility naye of course ne government tugiteekako tugiwa nnyo credit ku kye bakoze ku mulundi guno. Ndowooza byebyo bw'otunulira ne sayinizi zaayo ebiseera ebisinga nti tezibadde nnyo maybe njagamba tezibadde nnyo different ku bintu bannayuganda bye babadde basinga okufuna. Otunulira flu gwe bagamba, otunulira kofu, otunulira ssenyiga, bye bintu bannayuganda bye babadde bafuna. Omuntu ayinza n'obifuna maybe as per now n'atakifaako nnyo. Maybe njagamba ne bwe tuba tulinayo case ni case bw'ebanga weeri omuntu ayinza okuba takifuddeku ng'alaba it's just a normal case ng'ezino eza bulijjo musujja typhoid ayina kifuba ayina ssenyiga. So as per now nja kuwa credit government ne minister. Okay. Yeah. So omuntu ayinza okwebuuza nti esinza okubeera nga mpuliramu olubugumu manyi bangi rushing nnyo to make decisions rational decisions ndaga nti mpuliramu olusujjasujja nga kumpi symptoms oba obubonero bwefaanaanyiriza owa ekirwadde kineeno. How do you advise that person? Omuntu oyo muwabula otya kugamba nti yes mpuliramu olusujjasujja mpulira ekifuba ekitawona ssenyiga bwekityo ekiki kyagwanidde okukola kuba waliwo abamu abajoga nti ne health yes sector yinza okwesanga abamu byala bawa tekigenda kugoya abamu nga akyabuusabuusa takakasa bwe bityo naye nga atayinza okubeera nga either takirina oba nga akirina. Bw'owulira ku sayinizi zonna ze bagambyeko, owulira ssenyiga, owulira ekifuba, owulira kye bayita pneumonia oba okussa nga si kulungi, owulira omutwe oguluma, owulira temperatures oba olusujjasujja, ng'owulira oyokya omubiri gwonna omutwe, waliwo essimu ze baawadde bwe munaba munzikiriza nja zibawa eza ministry. Then n'ekirala of course tuukirira omusawo yenna mu malwaliro aga gavumenti tukozese as per now tukozese amalwaliro ga gavumenti maybe n'amalwaliro agamanyikiddwa amanene agali ku ddala lya health center force ge tuba tukozesa kuba mu cases nga zino naddala pandemic outbreaks tubaddemu ne instances ng'oli omulwadde bw'aba alina case yonna gya reporting n'agenda ku clinic olw'okwagala ssente n'amugamba kino kijja kuwona kankuwe eddagala ly'ekifuba erya ssenyiga ojja kutereera. So tukozesa amalwaliro ga gavumenti agali ku mutendera oba ku ddala lya health center force, aga referral hospitals ne national referral hospitals. In case of any case oba in case of any symptoms ze bagambye nja kubasomera enamba ya ministry mu kiseera kijja maaso awo. Osogisoma banga ogirina ne babeera nga bagifuna instantly abaliko yes osobola okusigala nga following emikutu gyonna n'okufollowing guidelines
ministries yataddeho okusinga ddala ezikwata ku byobulamu ku kirwadde kino yes COVID-19 esaasanyizibwa akawuka ka coronavirus. Yes, enamba zosobola okuzibawa instantly. Bw'oba oyina signs zonna kuzibayogedde olusujjasujja ssenyiga kifuba mutwe oguluma running nose okubanga eminyira gisusse ng'egya influenza gwe twalina mu kusooka ojja kuba ku 0800 emu 00 sire mirundi esatu then mukaaga 0800 emu 000 emu 000 then mukaaga oba 0800 abiri asatu 0800 oba abasobola okusindika message osobola okusindika message ku 8500 just nobagamba nti olina case notekawo enamba y'essimu bajja kukubira direct. Enamba zino tuzigezezzaako they are responsive era bagezaako okukwasaganya in case wonna wooli oba oli Kisoro oba oli Arua oba oli Kotido oba oli Kabera Maido any part of the country kubakweza enamba health team eri wide bajja kuba bakutuukako bakuweereza obuyambi obwetaagisa oba bakuweereza service eyeetaagisa yonna. Okay. Bubaka ki Dr. Boyina okumanyisa abantu balina okutegeera we tutayogeddeeko ku kirwadde ekya COVID-19 wa coronavirus omuli okubwewala okwetangira okugwanidde kwennyini obubaka obusemberayo ddala kubukwata ku kirwadde kino? Obulwadde obusemberayo ddala engeri gye kiri nti bulwadde buva mu system gye tuyita eya breathing system oba respiratory system bwenyinza okiyita mu lunyaanyimbe. Twegezeeko nnyo oba tugezeeko nnyo okulaba nga tunywa amazzi agabuguma oba amazzi agookya chai twemanyize chai every time. Tine bw'oba oli ku mulimu ng'osobola okufumbayo maybe obuwuzi obutinitini tugezeeko morning lunch evening wekiba kisobokera tugezeeko okuba nga tukirwanyisa. Then ekirala tugezeeko okuba nga tukozesa ekintu kye bayita fruits. Kwa fruits ezo zirimu kye tuyita vitamin C ebimu oyinza okwesanga birimu ne vitamin E ate ekigezaako okubuildinga kye tuyita body system. Tiwoba osangiddwa nga system yo ina vitamin C ne B6 at some extent ojja kuba osobola okukirwanyisa. Nate sigamba nti bw'oba oziyina oba nga oyina strong immune system tekisobola kukwata kiba kisobola okukwata naye chances ez'okukukwata maybe n'ofuna symptoms ez'amaanyi ziba ziri wansi. Okay. Yes. For matters of clarity waliwo abadde bagamba nti yes okukiteeka on record ekyokugamba nti tebukwata baana bato buyina specific age bracket nti yes bakadde bana basuse ku myaka bwegiti abakulu oba adult stage y'emyaka bwegiti nti nammwe abalina obulwadde bwe buti bwe musanga mu bubiri bugenda kubeera bukugoya mangu nga diabetes n'ebirwadde ebirala. How true is that nti abaana abato banene oyinza okubeera nga tebabufuna saako nga buyina ne age bracket the age factor? Age factor actually ekirwadde kya coronavirus kyetaaga tukiteekeko amaanyi mangi si coronavirus n'endwadde endala naye bw'otunulira statistics zokka eza corona na COVID-19 baliwo abakyala actually ababadde China abakyala b'embuto they around 6 cases tibayina embuto bagenda okuzaala abaana nga abaana nabo bayina virus eyo. So ekyo ekyokugamba nti tebukwata baana bato no bukwata abaana bato bukwatira ddala abaana bato bukwata abakyala bukwata abaami bukwata everybody. So ekyokugamba nti abaana bato tebakwata okusinzira ku statistics ezafulumye si kituufu? No, si kituufu kuba n'abakyala b'embuto bubakwata ate ne buyingira ne mu mwana buyita mu placenta jagiyita placenta ne buyingira mu mwana omwana agenda okuzaalibwa ne wesanga ng'obulwadde abuyina nga bw'olaba HIV omukyala wakuba ennaku zino bakijjawo ne bakiyisa mu mother to child elimination nga azaalidde mu ddwaliro eriri technical oba eriri trained bayinza omumuziyiza but as per now COVID-19 toyina bw'oyinza gamba nti ogenda kuziyiza kuba bakyanoonya. So omuntu aleme kweyibala nti olw'okuba abaana bange bato nti bajja kubeera nga bakiwona. Yes. The age factor nti muntu nti yes abantu abakulu ennyo ababa bagenda abakuliridde mu myaka ate bekisangamu ebirwadde ebimu eby'amaanyi nga diabetes nzo okubeera nga kyanguyizibwa. How true is that? Ate abantu abakuliridde mu myaka jjukira ne immune system bwe tugamba nti body system eba erina okuba strong ate bwe budda ku baana abakulu nti immune system actually n'abaana immune system eba wansi so kiyinza okuba so deadly mu baana ne mu bakadde. Immune system y'omukadde ebeera wansi nnyo immune system y'omwana ebeera wansi nnyo so kibakwatira ddala ne symptoms ez'amaanyi. Okay.
kiba actually acute kiba mu acute stages sibula badde batulaba mukulu Richard abo badde batulaba ne yanziza omukisa guno ogumpeereddwa okujjanga ku Delta sigwe gusoose ne bakubadde mba mu emirala nenja kwebaza naye bannayuganda nja kwongera obbasaba twongere okwekuuma twongere okunaaba mu ngalo omulimu gw'okunaaba mu ngalo tugufuule nga it's like a job kumakya bw'ova ewaka wash your hands bw'otuuka ku mulimu wash your hands ebyokuhaginga nga bwe batugambye obanga medical precautions tuba avoiding getting in touch with body contact with anyone actually don't even trust anyone on this. Okay. Just prevent from shaking hands, just prevent from hugging, just prevent from kissing for the meantime until the ministry gives other strategies or guidelines. Very good. Ye mkuu Richardson Kwezla fetira okubeera nga tumanyi nnyo mu mawulire bwetyo naye ndowooza obubaka bwe obulidde bulungi nnyo ate bannayuganda tulina omuzoba ng'Abafirika si bannayuganda ffekka okubeera nga tukola self examination ne tugamba nti yes mpuliramu ebbugumbuguma you examine you judge nti tuyinza okubeera nga ogwo omusujja no reachinga your conclusion ng'ate si kituufu so amidst okubeera nga yes waliwo ebisoomooza mujaga nti yes wamala mu politics ebyobulamu bimanyi yes mitegeera naye tufeeyo nnyo kale okulema okukola self examination despite ebyobulamu biri eri tujja byogera ku nnaku lwanki ebiri political leero njagadde tubeere non partisan yes very good so wakati mu program eddako ya Sophie Love ne Pirotok agenda kubeera ne kukuwaza banga kasuku yangembo MP2B kasuku nno naawe tulekemu kakati ennaku zombi zijja beera 18 omwezi gwa April mwezi gujja yes kansubire producer omaloza coronavirus anaba agenze yeta jabera quarantine yes no jabera nti oba ebivulu babiweza I don't know nenga tukyakikiriza nti pusong ligao yegenda okubeera grand finale wabugenda okubeera akazanyo akanyumira abangi wegenda okubeera omulundi ogusemera okukalaba so jabera ku Winterland is it Winterland woman Winter Hotel yes ku Bombo Road near Coping Hotel kulirana church ya that's Makereka of course ujja kubeera 18 April omwezi ogujja mujja kubeera mu enjoying n'abayimbi bangi nnyo free ne entertainment si free actually entertainment sikuingira mitwalo 2 saako ne mitwalo 5 musogenda ne mu enjoying so mujja kubeera nga mubeerayo eyo ne producer nge NC Wumalu yakiriza nti NC ne VJ Moon mbagaliza okusula obulungi twekuume ffenna tusigale nga atera twagala NC yaffe nze Weesibe bbiri